nze nali ndowooza ntange okumanya nti nsobola okuyimba nga neegomba nnyo Mami Mariam nnyo ng'ajjako ku studio buno ngenda okurekodinga nenzira ku mulyango olusi nenebbiriza nenyiikira nemutulia butulizimu enti ngamba ku kyokuyimba but she's a very beautiful lady nga mutuliramu enti nga mwegomba nnyo era she's my inspiration okuba nti engeri gyenyambala byonna I follow her kubokulanga sikunama yes era I thank her so much okubanga she's been a very good inspiration to me era mutima gungamba obona omutuume Mariam Yes, mbabuuzaako ladies and gentlemen, yonna gye musinzira okubeera nga mutuwuliriza wano ku YouTube channel yaffe Fahad Proigi. Mbasaba mubeere nga musubscribinga. Olunaku lwaleero ntuuse n'emboozi ey'enjawulo, ntuuse n'omukyalo ow'enjawulo era nga tugenda kuba tumanya ebintu eby'enjawulo ebimukwatako. Omukyalo ono amanyikiddwa nga Muyimbi MARIAM NDAGIRE. Tugenda kuba tumanya Muyimbi MARIAM NDAGIRE yaani, yatandikirawa, wawe yatuuka na waali ssaawa eno. Mbasaba mubeere nga musubscribinga, nammwe abatannaba kubeera nga musubscribinga mbasaba mubeere nga musubscribinga, ate bw'omala okusubscribinga making sure nti okoona akadde ako kajja kuyamba okubeera nga buli vidiyo gye tunaaba tutaddeyo ng'omu ku bantu abajja okubeera nga basooka okubeera nga bamanya tutaddeyo vidiyo. Tugenda kuba tumanya ebikwatagana ku muyimbi waffe. Omanyi obeereeyo ng'oyagala omuntu naye ng'ate tomanyi nnyo bimukwatako biri awo. So muzimu ku video zettera okukola tulinamu celebrity profile era nga wano tubeera tumanya ebikwata ku bantu baffe be tusinga okwagala. Muyimbi, muzanyi wa firimu, mugagga, muzanyi wa mpiira, abantu ab'enjawulo. So mbasaba mubeere nga musubscribinga ate tubeere nga tugenda mu maaso. Muyimbi yazaalibwa mu kibuga Kampala era nga yatandikira ku ssomero lya Buganda Road Primary School, oluvannyuma ne yeegatta Kampala High School era eno gye yamalira O-level education. Ku A-level yeegatta ku ssomero erimanyikiddwa nga Trinity College Nabbingo erisangibwa mu Wakiso era eno gye yafunira high school diploma. Oluvannyuma yagenda ku Makerere University Business School n'asoma marketing. Essomero lino lisangibwa Nakawa era oluvannyuma yaweebwa diploma mu music, dance and drama ku Makerere University. Muyimbi yatandika okuzannya emizannyo gy'okustage ng'alina emyaka 15 era nga eno yali ku ssomero erya Kampala High School. Oluvannyuma yeegatta ku kibiina ekyali kimanyikiddwa nga Black Pause. Black Pause yali ekulemberwa Omugave Nduggwa mu mwaka gwa 1987. Eno yalabikira mu mizannyo egy'enjawulo mpaka mu mwaka gwa 1993. Wabula bwe yali ng'akyali mu Black Pause, Muyimbi yafuuka omuwandiisi era ng'egimu ku mizannyo gye yawandiika gumu ku gwo gumanyikiddwa nga Engabo Yaddako. Oluvannyuma Muyimbi yeegatta ne Honorable Kato Luwama nga bali wamu ne Mwami Ashraf Ssemwogerere ne bakola ekibiina kyabwe ekyali kimanyikiddwa nga Diamond Assembles era ng'eno basobola okubeera nga bawandiika emizannyo egy'enjawulo. Muyimbi MARIAM NDAGIRE yayamba nnyo era ng'akyayamba abantu eb'enjawulo okubeera nga bazuula ebitone byabwe. Era wano bwe yajja ensonga lwaki yakola show eyali emanyikiddwa nga The Next Ugandan Music. Teyakomaawo, yakola essomero eriyamba abantu ab'enjawulo okubeera nga bayiga okuzannya firimu, bayiga okuwandiika firimu, bayiga okukwata firimu ku kamera era ng'essomero lino limanyikiddwa nga Mariam NDAGIRE Film and Performing Arts Center era nga buli mwaka atikira abantu ab'enjawulo. Abamu ku bantu abayise mu ngalo za Muyimbi MARIAM NDAGIRE mwe muli omukyala Sarah Kisawuzi y'omu ku bantu abasinga okubeera abamanyifu mu firimu era nga amanyikiddwa nnyo mu firimu gye yazannya eya Deception eyabeeranga ku NTV. Teyakomaawo, alina n'abawandiisi ab'enjawulo bazze akwatako era nga omu ku bo mwe muli Usama Mukwaya. Bano bonna bawangudde awards ez'enjawulo wano mu Uganda n'ebweru wa Uganda.
Mu mwaka gwa 2015 Mumbejja yalondebwa okubeera omu ku bantu abeetaba mu Africa Magic Viewers Choice Awards. Era mu mwaka gwa 2019 Mumbejja yalondebwa okubeera omu ku ba committee members oba ku bantu abatula ku committee abatestes aba Golden Movie Awards Africa. Mu 2017 Mumbejja yawandiika firimu emanyikiddwa nga Down This Road I Walk era nga yali muwandiisi, yali director, yali producer ate era yali omu ku bazannyi. Mu mwaka gwa 2008 Mumbejja yawandiika firimu emanyikiddwa nga Strength of a Stranger era nga yali muwandiisi, yali director, yali producer ate era yali omu ku bazannyi. Mu mwaka gwa 2009 yazzaako firimu emanyikiddwa nga Hearts in Pieces era nga yali muwandiisi, yali director era nga y'omu era ku bawandiisi ku bazannyi. Mu mwaka gwa 2010 eno gye yakola firimu eyatambula ensi yonna emanyikiddwa nga Tendo Sisters. Muno nno yali muwandiisi, yali director, yali producer era nga eno yali TV series ng'ezannya ku TV buli lunaku. Mu mwaka gwa 2011 yazzaako firimu emanyikiddwa nga Where We Belong era nga yali muwandiisi waayo era yali director era nga y'omu era ku bazannyi abagirimu. Mu mwaka gwa 2012 Mumbejja yazzaako firimu emanyikiddwa nga Dear Mom. Mu mwaka gwa 2013 Mumbejja yazzaako firimu emanyikiddwa nga Anything But Love era ng'eno nayo yali TV series ng'ezannya oba TV series gyoyinza okuyita firimu ey'obutundutundu era nayo yabeeranga ku TV okwo, yabeeranga ku NTV. Mu mwaka gwa 2013 era yazzaako firimu emanyikiddwa nga Beloved Trouble era ng'eno nayo yali yakatundu kamu. Mu mwaka gwa 2013 era yazzaako firimu emanyikiddwa nga You Can't Break My Will era nga muno yali muwandiisi era yali director naye teyaliimu mu bazannyi. Mu mwaka gwa 2015 Mumbejja yazzaako firimu endala ey'amaanyi oba gy'oyinza okuyita TV series era ng'eno yabeeranga ku Bukedde TV awo buli Lwakubiri n'Olwokusatu era nga eno ya butundutundu emanyikiddwa nga J-Rose. Mu mwaka gwa 2016 Mumbejja yazzaako firimu emanyikiddwa nga Vicky's Dilemma era nga yali director, yali producer era ng'eno short movie. Mu mwaka era ogwa 2016 yazzaako firimu emanyikiddwa nga Intimate Partner Violence Series era ng'eno nayo yali short movie. Mu mwaka gwa 2017 yawandiika firimu emanyikiddwa nga Nsaali. Mu mwaka era ogwa 2017 ogwo yazzaako firimu TV series era ng'eno nayo yabeeranga ku Salt TV okwo buli Lwamukaaga ne Sunday. Yali muwandiisi, yali director ate nga y'omu ku bazannyi abagibeeramu. Mu mwaka gwa 2017 ogwo yazzaako firimu emanyikiddwa nga Kaala era nga muno yali just producer, yali mu bazannyi, yali producer. Mu mwaka gwa 2019 yazzaako TV show emanyikiddwa nga Our Perfect Wedding era ng'eno ebeera ku Pearl Magic. TV series ebeera ku Pearl Magic, ye director waayo, ye producer waayo. Mu 2020 Mumbejja yazzaako firimu emanyikiddwa nga On the Other Side. Yali muwandiisi, yali director era nga producer. Mu mwaka gwa 2021 Mumbejja yazzaako firimu emanyikiddwa nga My Husband era ng'eno future movie. Yawandiika era n'agidirectinga. Takoma kubeera nga awandiika buwandiisi wabula awangudde awards ez'enjawulo era nga okutandikira ddala mu mwaka gwa 2013 yawandiika firimu emanyikiddwa nga Where We Belong era firimu eno yanominatingibwa mu Uganda Film Festival Award era nga category gye yalimu baali bagiyita Best Cinematography. Mu mwaka gwa 2013 firimu y'emu Where We Belong era awards ezimu Uganda Film Festival yawangula Best Sound. Mu mwaka gwa 2017 Mumbejja yanominatingibwa mu Pearl International Film Festival firimu emanyikiddwa nga Ba Aunt eno yabeeranga ku Salt TV era ng'eno award gye yafunayo baali bagiyita Best TV Drama. Ba Aunt bagirondanga Best TV Drama. Mu mwaka gwa 2017 era mu Pearl International Film Festival Mumbejja yawangula award firimu y'eno eya Nsaali yawangula award eya Best Actress omukyala amanyikiddwa nga Diana Akwen.
era firimu yemu Nsaali yazzaako award endala era yawangula award endala era mu Pearl International Film Festival. Category gye yalimu baali bagiyita Best Indigenous Language Film. Category gye yalimu baali bagiyita Best Indigenous Language Film. Nsaali era teyakomaawo, yawangula ne Best Sound, era Nsaali y'omwoyo yawangula ne Best Screenplay era ng'eno yaweebwa Mumbejja Mariam Ndagire. Teyakomaawo, yafuna ne Best Director era mu Pearl International Film Festival. Ng'oggyeko ekya firimu, Mumbejja ayimbye ennyimba ez'enjawulo era nga zino zisobodde okubeera nga zikwatayo bakyoyinza okuyita hits ez'enjawulo, era nga yatandikira ku luyimba olumanyikiddwa nga Mulongo wange mu mwaka gwa 1997. Yazzaako akayimba ke bayita Bamugamba mu mwaka gwa 1998. Yazzaako akayimba akalala akamanyikiddwa nga Onkyaye mu mwaka gwa 2000, era awo we yaddizaako akayimba akamanyikiddwa nga Nkusibiddeawo mu mwaka gwa 2001. Yazzaako akayimba akamanyikiddwa nga Kamuwaane mu mwaka gwa 2002, era wano we yakubira akayimba ka Abakazi Twalaba mu mwaka gwa 2003. Mu mwaka gwa 2004 Mumbejja yazzaako akayimba akamanyikiddwa nga Akulimbalimba, era mu mwaka gwa 2007 Mumbejja yazzaako akayimba akamanyikiddwa nga Akalaboko. Mu mwaka gwa 2017 ogwo yazzaako akayimba akalala akamanyikiddwa nga Maama. Akayimba kano ndowooza ke kayimba akasinga okunkolera obuyimba bonna bonna. Mumbejja yayimbye obuyimba bonna bonna naye kano ke kasinga okubeera akankolera. Mumbejja mu mwaka gwa 2009 yazzaako akayimba akamanyikiddwa nga Byonna Twala, era mu mwaka gwa 2019 gwennyini era yazzaako akayimba akamanyikiddwa nga Majangwa ne Nakirijja. Obuyimba buno nno bonna bonna hit. Mu mwaka gwa 2012 Mumbejja yazzaako akayimba akamanyikiddwa nga Oli Omu, era mu mwaka gwa 2014 Mumbejja yazzaako akayimba akamanyikiddwa nga Kiki Onvuma. Buno bonna bonna nno buyimba bwange. Mu mwaka gwa 2016 Mumbejja yamaliriza n'akayimba akamanyikiddwa nga Kibunoomu. Mumbejja asobodde okubeera nga inspiringa abantu ab'enjawulo, basobodde okubeera nga bamulabirako. Abayimbi 90% abaliwo ssaawa eno ab'amaanyi basobodde okubeera nga bayita mu ngalo ze okubeera nga bamulabirako, era yensonga lwaki y'omu ku bakyala basinga okuweebwa ekitiibwa mu ggwanga Uganda ne wabweru waalyo. So ndi proud okubeera nga nze omu abayita mu ngalo za Mumbejja Mariam Ndagire. Omwaka gwa 2022 Mumbejja Mariam Ndagire yalondebwa okubeera nga akulira eggombolola ly'e Nabweru, era nga yasiimibwa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo okubeera nga mwami wa Kabaka. Yalondebwa okubeera omwami wa Kabaka w'emituba ebiri mu ggombolola ly'e Nabweru.
byebimu ku byensobodde okuleetera ebikwata ku Mumbejja Mariam Ndagire. Olabye ekitiibwa kyalimu n'ensonga lwaki bamuwa ekitiibwa buli wamu wadda. So mbasaba mbeere nga musubscribinga, mulikinga, mucommentinga, ate muinvitinge ne bannammwe. Bw'omala okusubscribinga making sure nti okoona kade osobola okubeera nga ate olaba video yaffe eddako. Videos nyingi nnyo tugenda kubeera nga tuzireeta wano mu celebrity profile ne videos endala ez'enjawulo mu updates. Amannya nsigadde yenze Fahad Pro, mubeere bulungi, mbaagaliza olunaku olulungi ate tusinkane mu video eddako.